Enajjana Nkumbi omubaka omukyalo wa Kampala Nabbi Anagayise Empala bwe yabadde azzizaayo empapula z'ekibiina okumuwandako edduso okuvuganya ku kifo kya Lord Mayor owa Kampala. Omubaka Nabbi Anagayise Empala bwe yabadde awayamu ne BBS Telefayina yategeeza ng'ekibiina ki FDC bwe kijjudde endooliito n'okusika omuguwa n'ategeeza nti kino kye kimu ku bizze biwaliriza abakyala abazze babulira ekibiina kino. Enkola lisiti y'abakyala abafulumya FDC nga batonyeza amaziga ne bagenda ne gye bataagala abalala ne bava mu byobufuzi abantu batona betikamye olwaleero naye kyamutuusa awo waali kusojja kwa FDC namuwereekereza. Wabadde batandise okubitambuza nti kino kyandibanga ekiwaliriza omubaka omukyalo wa Kasese Winnie Kizza okunyuka ebyokwesimbawo mu kalulu ka bonna akavaawo empitawo 2021 wabula mu kwanukula Winnie Kizza agambye nti enkaayana eziri mu kibiina si ze zimuwaliriza. My decision was made when I started this term. Actually, even when we were campaigning, there are people we talked with and I told them, let's campaign, but knowing that I'm not going there for another term. So even if there were no conflicts in FDC, or actually even if FDC was no more, I was still going to retire. Winnie Kizza ategeeza nti ebbanga lyaweereza abantu b'e Kasese limala kati nga kye kiseera awe n'abalala omukisa okuweereza. When the political parties come with their leaders, they should come up with their leaders knowing that Winnie is not into the question, because there are those who were not ready to even identify within a leader because they knew Winnie is still there. So I want to give them a chance to even participate freely into the primaries of the political party, to the primaries of selecting the flag bearer for the party, so that together we can continue to shape the destiny of this country. Kyokka wadde nga yannyuse ebbugumu ly'ebyobufuzi, Kizza agambye nti wakusigala nga muwulize eri obwa lw'enzululu. During that time, one of the unfinished business that I still have to continue fighting for is the justice for our people, speedy trial of our people, and possibly release of our people from jail. So I will do this. It's one thing that I will still fight for until May, when the new member of parliament comes into office. Tekinnaba kutegeerekeka obanga Winnie Kizza wakusigala nga muwulize eri ekibiina ki FDC wabula nga aliwo batandise okulaga nga bw'ayinza okukwata ekkubo bakyala banne ne bazze bakwata okwabulira ekibiina kino okuli Betty Olive Namisango Kamya ono kati minisita mu gavumenti ya NRM, Beatrice Atimwanywa ono nga naye mu kiseera kino minisita mu gavumenti ya NRM, Alice Alaso ng'ono kati ali mu kibiina ki anti saako n'abakyala abalala abazze babulira ekibiina ki FDC. Ku BBS Telefayina kwoli ng'olaba amawulire ya Ageesigika bwe tweyongerayo